Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Tugenzeeko mu ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Naye nga tuwerabira nga lumu tuli mu kisaawe eruweero ate Christmas wekiwenda mutugenda kugirya ffenna kumakya tuba twatuuse dda. Hello, jiba leko sebo. Nze mukunja wa BTFM mu ndobeso wangambye kukubireko. Kaiza kuiza sebo. Nkale. Munange no. Nina neighbor. Wanji? Nina neighbor wange. Ne yagenda nazimba ewaabwe. Awali ne maama we yagenda wa maama we. Kagamba yazimba waka waabwe muwala mulenzi. Mulenzi. Naye munnange anti kati we ngawola bw'omulenzi yagenda n'aleeta mwana munne mukazi we mukazi we wazimba ewaabwe naye nga waliwo nnazaala we naye nnazaala we ayomba n'omukazi buli lunaku naye tetumanyi lwaki olwogera wobuuza omukazi nga asirika bulizi nti amumundekere nze nja mwesobolera naye tetumanyi lwaki nyazaala ayomba ne mukamwana nebevula ebisonga bevula kinaffe tumanyi buli wobuuza omukazi nti amumundekere nja kumwesobolera kakati ye baawe ye tabiyingiramu tayinza kugamba ku mukyala we nti leka okuvuma maama wange. Tekimanyi naffe ayinza okuba nga omusajja bagenda okuyomba nga omusajja taliiwo. Ayinza okuba takimanyi. Kakati bwe mubadde mwagala ki? Anti kati bwe tuba twagala otuberesezeeko omukazi tumanye kiba ku kibayomba kibatabula. Bannange kati gwe nayogerako naye enamba kyagala bamanye nti namba akikuwadde. eno enamba yo yaani? Ya muwala mukazi w'oli omulenzi mutabani w'omukazi. Erinnya olimanyi? Tolimanyi? Asirimanyi. Kale beerako ku simu tovaako. Ye mukunja ate tobisekeramu nkuwulira omwenya. Tomwenya nkuwulira oliwa anti wulira nsirise nti yesebo nkuwulira gwe nno odda mukuseka nsirise ngenda bireka nedda sebo twagala kumanya ate kati wanalekanya anatuyamba ate kakati oseka kale beerako kale sebo kali mukumwemwentuka tekankola ogwange wendi mobile wallet. Halo wangi sebo jebale kale sebo ani ono sebo waliwo wano tusobola okulagirako wano ku ofisi yaffe ey'amaka n'abaana n'ojjawoko eŋŋamba ki ate tugenda okuyitira bwe tugenza okuyita ng'era ne kyetukugamba tukimanyi gwenyinza tetubuuza nti eŋŋamba ki sebo ani ono nze chairman w'akakiiko kubanga kikale anti nedda waliwo obuzibu ab'oku kyalo we mubeera bazze
ne batugamba nti ovuma bubi nnyo nyazaala wo mukazi mukulu eyakera enkya n'akuzaalira omusajja. olowooza naye nze bannange ebigambo siibisobole naye nga bampaayiriza nazaalawo omuntu avumika. Anti ze nkubuulidde wali baddojja n'omuvuma nnyo n'omukirengeza kwegamba ekibaswaza bo ng'abantu. Nedda bampaayiriza waki tebabintuuzaamu kalenzi bannange. Anti kakati bakuyise ojje wano bunowa mu ofiisi y'amaka n'abaana. kale mundagirireko. Kukulagirira ki? Lwaki twagala byogere? Eruddawa nanti Ku poliisi. kale kanzije. Halo? Nkuwulira. naye nze ndaba bampaayiriza sitegera na lwaki ebintu babibuusiza paka mu poliisi musimanyi ofiisi z'amaka. Nosala ekigambo paka ku poliisi abantu nga bazibu. Kakati ssebo kubandoopye gwe bagamba nti no muvuma nazaala wange ye yabaddeko. Teyabaddeko. Kati lwaki teyabaddeko nze nga njagala abeereko. Nedda naye agenda kujja oluye twamukubidde ajja atubuulire kiki ekigenda mu maaso. Kakati bw'abanga naye ajja kati awo ate kanzije. Anti agamba nti kati muvuma kakati ajje bw'abanga ajja kati ajje mwabye akitegeera ajje. Mwabye ate omwabye kuki kubanga gwe omuvuma ajje onootegeera wengenda omwabye ajje twetunule mu maaso. Nyabo meeting zisobola okwogerera wano ye bwajja ne tumubuulira kiki ogenda mwabya muki. Njagala nga naye waali kubanga ekisooka nakimanyaako nti omwana gwalina asembayo sezaala wange bwe yafa yamuzaala mu bba wange balowooza simanyi kinkolokosa bulijjo ndina mujja wange kati ajje mbyogerera awo. Sebo nazaala wange oyo omulaba sezaala wange yafa. Sezaala wange bwe yafa omukyalo oyo gwolaba nazaala wange nadda ku mutabani we n'amwagala era n'amuzaalamu akaana ako akasembayo nakananga babuuza akaana ako akasembayo kaani teboogera paka we nabyenoonyerereza nembigwamu ekinkolokosa nkimanyi naye ensirisa kyo kyona kimadde neegaana naye bwe mba nga nsobola okugasimbagana naye ajje kuba ekituufu ndi namujja wange. Maama wa baawo iye batera okuba abazibu naye oyo yasukka ndi namujja wange kakati njagala tugasimbagane mumwabye oba balowooza simanyi olw'okusirika. Maama nazaala wange oyo nadda ku mutabani we ono bba wange mutabani we n'amwagala n'amuzaalamu akaana ako akasembayo. Mwe muba mwagala okukakasa kyenjogera mumukubire mumubuuza akaana akasembayo kaani kyova olaba bw'oŋŋambye nti naye ajja ŋŋambye njagala nzije mwabye era nzijja ate bwe munaamubuuza n'okumubuuza agenda kutya okujja mpulira nga njagala mwabizaawo. Maama nga bintu byoyingiridde mulabe mulabe mumubuuze nannyini mwana asembayo oyo ojja kakasa nti ndina mujja wange yancojja atyo. Nga byoyingiridde biwanvu bikyali nno ago nno mabaga mumuyite bw'abajja nzija obwedda nti ayo kati nzija. Ebintu byammwe ebyo twetaaga tusooke tunoonyereze. Kati nti gw'oli musajja tomanyi kyempitamu temunziza na muvolongo munzije mu bintu yammwe ebyekisiru manyi birimu n'amakulu. Kubit FM nikiyita buli ky'omuzika ekisinga. Bannange nyazaala bannange bakazi mmwe ye tunaabagamba ki mwe bannakazadde b'eggwanga tuteekeyo ki musirike era tusirise munywe ku mazzi era tuganywedde kati mubeere awo yasalawo endobeso ogiwulidde nyazaala afuuse nyazaala ze kyemunenyamu lwaki bazimba kumpi ne nyazaala nti kati ayinza okubanga ettaka lyali akikoli nga bamusalirako akabanja. Mukama Katonda lwaki omusajja yazimba mu kyalo ate eri okulinana maama bannange magezi gemuwa bave mu kyalo badde bapangise mu tawuni baleme kubeera nakulinana maama enteesa yange namala eswabula ne weegere webale nnyo namala eswabula
Ayubu ndi buyuki wano namukundi okimanyi kati oyo mwana muwala takyalina kyakkola agume bugumi ekyazze naye nawe omukazi gwe aleese endobeso lwaki totuulako mu maka ago n'omala ebizibu by'amaka ago dhani kunonooza eby'amaka amalala kati kogenda obiralaasa ekyalo kyonna osala omugambo ono timba toolaali eri bannakyalo banaye mulekerawo okunonooza ebitabakwatako nonooza ebyenjuuyo mututama munawe butakubira baana lugambo kati neiba ekibadde kimunoonyereza ebitamukwatako kyekyo kitegeezaga amawulire gakusaasaana ekyalo kyonna buli omu alina okukimanya yabeera mu kimbo entundaboa kamwanga ago mawewunkano batayita makyawo mawewunkano babula mutuufu kino kyewuunyisa naye oyo nno omukyala alabika naluwali nnyo kakati buli omu alina okumanya taata w'omwana bannange omukazi ave ku nyazaala we ayinza n'okuba nga mukazi watwamuayiriza nga si bituufu